Why Pazo? Pazo? Little Pazo. Ono katongole nawe tsoko yogereko nange wano. Ugamba utya muganda wa. Chichi obadde kyebase. Obadde okyawumuddemu. Owa yimbadde ndi wano n'omuzungu akubidde ndi wano mu office ye nakeddeyo. Kati waliwo kyabala ye ayagadde okusooka okwogera naawe omuggyeko bujja. Banna. Balabye ng'ogaba akawunga kati baagala kuteeka mu bino ebyabwe ebya World Health Organization bakuteeka ku tiimu yaabwe kubanga bakasaako abayimi nga basatu kati nabadde nze nkubalidde naawe obeereko. Gwe kye wakoze gwe okimanyi waliwo omuyimbi abadde yakikozeeko. Kati njagala oyogere n'omuzungu ono nsooke kubanga bo baagala ne boogera n'omuyimbi tebaagala nnyo ffe ba middlemen. Oli mwetegefu mukuweemu ko wane sekendi nga bbiri. Uwali Pazo wangi bikato mukuwe wangi kamukuwe mu wane dakiika ng'emu. Kato ngole mpita kata wangi kwendi wangi kato nkuwulira. Yes, nkuwulira kwendi tata Yogera naye wano nno madam. Please, he's the phone. You can talk to him. Okay. He's back. Yeah, he's back. He's here. What is his name again? He's called Lil Pazo. Pazo. Yeah, he's a musician, yes. Oh, yeah, I loved the interview yesterday when I was him on TV. Hello. Hello. Hi, Pazo. How are you, my dear? I'm doing great. How are you doing? I'm okay. My name is Samantha Wonders. Yes, and I work with the World Health Organization. And we watched you, and we loved your act. It's a very beautiful act that you did. You went and contributed to the vulnerable people in Uganda in the fight against the deadly COVID-19. Okay. Okay. So now we want you to be part of our task force. You are an influencer, you're an artist, you're a musician who influences a lot of young people in Uganda. So we want to work with people like you, okay? So, I don't know, can we have a meeting? Is it okay if we could meet today? I think that today is impossible because we are still in quarantine. No. We're going to send a driver with our registered car to pick you up so that you can come for the meeting at Serena Hotel. Is it okay? It's okay, but like at what time? Is it okay if we meet at around midday? Where do you stay? For me, I'm staying this end of Munyonyo. Munyonyo? Munyonyo. Okay, Munyonyo. We're gonna send. You're gonna give our media man. We work with this man in media. He's your friend. He told me he's your friend, Dennis Karangali. Yes, he said he's your friend. Oh, okay. I didn't know about that. That is very good. Sorry. Have you ever heard of that gentleman is going to be an MOP? Is it okay? Oh, that is great. Yeah. Oh, I didn't know. He did not tell me about this, but I love it. I love the dream. Okay, we're gonna support him. Thank you. Okay, so he's gonna help us bring us to your place. We're gonna have a driver designated for you. Okay. So you come for the meeting today, please, at midday at Serena Hotel, okay? No problem. I will be waiting. Okay. Before I give you back to him, for how long have you been in the music industry? Now it's like 3 years. Oh, 3 years. Oh, and you're already a celebrity. I love that. Well done with the hard work. Thank you so much. Okay. Okay, you can talk to him. He's right here. Okay. Pazo. Randy. Great.
gwe kazinda kulinda kwa sokemveo wano mbire kizungu tekintegira gwe umanyi tuyogeta oluzungu oluzungu tumanyirwa kuba gwe muneozala wabuzala gumanyi nti ekikazi kitidde n'okutya kiwali kigamba bafunye omuntu omutuufu tuba twakagenda mu luzungu njogera bibiri ng'ozala wakati nange leero nganje kaneekolemu omulimu atakulekera tomulekeramu ekikazi kyakufunye omuto oluzungu ntukube ku mmeeza gwe abaali agamba nti lunname teyasoma ku luno bayina nasomera ddala ndi musajja muzibu oluzungu olwo nalubuuka nti akawaani kaalwo katono ate kino ekikazi omanyi kyengenda okukola tulina okijjamu amajja ne banange lwaki tokisigamu ne kituwako sente za kampeni kikazi njagala kikusigamu ate kitoototo banaye muganda wange nga wasase bulungi oyiga naye gweoyina omukyala naawe kati nze nkikuwe nga nze nsigaze eki omuntu akuleetera ekintu enteekateeka ng'eyo mu covid-19 yondo abatakuwadde aba akukwatidde keeki n'agikuteera ku ekintu kino naye onookiwasa byonna byonna biba mu nteekateeka za katonda kuba kati ebyo ebikazi era obiraba kuba kunnyonnyola nakukiraga wa oyimiridde nakukiraga maanyi kati naye kati ate obuzibu obuliwo obunkozi obubi essaawa kati amaduuka magale kuba kyetaaga okufumitira essuuti ewangi oba olina okukifumitira essuuti n'ogunda n'ojja nga wenna onywedde nga wenna onywedde si bino ebigoyegoye byaffe misisaati gyaffe gino yakuwayo essuuti emu eyange ogumire saati gino n'ebinankani bino ebikomokomo binankani oba olina okugunda jjukire waabwe bambala busuuti kati oba olina okufumita owaayi mukazi we taayombe nga nkikuwadde kino tebakutte busi ate kakati omuzungu azze ate kati fyukyeta bayinvesita abo bayinvesita oba osazimulire kuba kati sente enzungu zizze aba alina kuguma bugumi mukkaanya n'okuwa yinvesita yayingidde sala omuliro wano bwetuliira ekikazi kiyinza okutwala nga giyeno zamba nekikuwasa ate kakati era obalaba abo abantu kisinziira gwe engeri gy'omutyuniinza omusajja omufirika abeera haadi kati abo boolaba abasajja abagondagonda yasibaba nabo baatyamu butya naye kati omusajja omufirika naye nabo baba bamanyi kyovola baagala nnyo okutwagala baagala nnyo okwagala ba black people gwe ekikazi kyo njagala tukijjemu amajja nno bino biri siriyasi gwe liri pazo zonna nazikugamba twayogera nekugamba bino ebintu kakati ate ensonga bw'oba ogireese na mukadde kano kuwengwe tulaga taata bokisi z'amazzi gwe pazo bande buli kimu kiba biteredde pazo naye kati gwe naye waba kinawo oli ku BTFM ekintabuli ky'omuziki sebo nga bakisikuwuddiisamu katongole mukama katonda wange waba kigwa yagala ebizungu neba naye katongole kikyonkoze mwana wa soba ogere n'omuzungu wuno muzungu Hey, little Pazo. neba naye yate mutudde sebo oyagala kuwasa muzungu osuleyo maama w'abaana nedda bannaye katongole bannaye munkedde nyo batakumanyi obadde alina mutulwatwanga omwana empasitendi eri ku kiriri kyange bannaye katongole onzidde liri pazo buuza ku bawuliza ba BTFM bakwebaza omutima omulungi bannange BTFM naye bandi basonyiwe naawe katongole waffe bwotyo oli muganda waffe emboozi oluusi netunyumizanga emabbali ozireka mane yakuwambuyamu kusikamu ku eriyo kale siibula ku muzungu Pazo mukwano twagala okwebaza munaye olw'omutima gwe walaze eggwanga
Ennyabo. Twebazizza nnyo era tukweyanza nnyo munnange walaze example etannalagwa bantu ate n'abakusingako obukulu. Ennyabo. Kubanga kyewalaze kyalaze nti mwoyo gwa ggwanga gwennyini. Ennyabo. Sibula ku muzungu. Okay, so Lil Pazo, can we go out tonight for a date? Yes, we can go out.